Good morning. Tumwebaze Godfrey. Ate ngoli mukanzu. What is in Naguru? Gena maso tuulire. Okay, neyanzege SPD nkubuuzako n'omukyala Jennifer Fulfiga presidential advisor namulabye olunaku olwaleero yazze ne kits nazirabye era abantu beesunga nnyo okuba nti bagenda kuba beeta mu misinde egya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'ensanvu. Y'ensonga lwaki bw'oba ontunuulira anasobodde okubanga nyambala ekanzu okussa ekitiibwa mu lunaku olugenda okubeera olwa Sunday era nga tugenda kuba twetaba mu misinde. N'olunaku olwaleero bwe lutuukidde oluvannyuma lw'omulanga ogw'abantu bangi abaavaayo ne omukyala Jennifer Fulfiga y'omu kati kuba championinga kulaba nti abantu beetaba mu misinde gino ab'ekisinde ekya Patriotic League of Uganda. Olunaku olw'eggulo twalabye akulira mobilization oba head of mobilization Patriotic League of Uganda Honorable Michael Mawanda ng'ataddeyo ekiwandiiko okuyita ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza abawagizi bonna ababa nakisinde ekya Patriotic League of Uganda nti olunaku olwaleero bagenda kuba bakyalako Bulanga Emengo mu nteekateeka ey'okuwagira emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Twasembayo okubalaba nga batambula boolekera palamenti y'eggwanga. Twagala kumanya olwaleero enteekateeka zigenda kubeera zitya, bagenda kugendera mu kibinja nga bwe batambula, bagenda kugendayo batono era bagenda kusimbulawa okwolekera wali Bulanga Emengo. Negakiddwako Honorable Michael Mawanda nsaba abuuzeeko kuba tulaba ku Soul TV Honorable nsaba osembereko wano awo tubulire ku nteekateeka zino ziyimiridde zitya. Sooka obuuzeeko kuba tulaba ku Soul TV. Batula mwena ntwala omukisa guno kubabuuza mwasuze mutya era mbaaniriza ku programu eno ya Salt. Njagala kwebaza abakulu mwena aba Salt TV mwebali nnyo okutuwagira, mwebali nnyo okuwagira Ssaabasajja Kabaka, Ssaabasajja wangaale. Olwaleero naffe aba Patriotic League of Uganda tugenda kwegatta mu abo bonna abawagira abaana baagala okujaguza amazaalibwa ga Kabaka waffe okugula emijoozi ekigendera okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Naffe tujja kugendayo olwaleero mu afternoon tujja kusimbula wano ku kitebe kyaffe Naguru. Abaana abo tebasobodde okujja wano e Naguru tugenda wali nga kumpi ne Victoria University Royal Ground. Tujja kusimbulawo saa 8 z'olweggulo tuvuge tutambule. Abawagizi bonna aba PLU tubasuubira tebagenda kujja, tutambule wamu tugende Emengo ebulange tugule emijoozi gyaffe tusobole okwetaba mu kudduka ku Sande nga tujjukira amazaalibwa ga Kabaka waffe. Tusuubire bantu ki oba abaka ba palamenti oba abamemba ba seeka abalala abayinza okubeegattako baani be tuba tusuubira? Tusuubira buli muwagizi yenna owa PLU twamukunze twamuyise bamembazi ba seeke ba PLU ababaka ba palamenti abawagizi baffe ba PLU abawagizi bonna mu biti byabwe tubasuubira era tujja genda bangi okwagala okulaga obuwagizi bwaffe ewa Kabaka. Bwe muba mutambula ebiseera ebisinga aba PLU waliwo abantu ababeera n'emmotoka nga number plate bazibise, abalala balina bodaboda number plate bazibise, oba effujjo ku mulundi guno omugenda kutambula mutya mwategeezaako ebyo by'okwerinda tusuubire ekibuga okukikyankalanya enteekateeka eri etya? Ekirungi kya Patriotic League of Uganda tuli bampisa era ffe tetuwagira bano abavuga emmotoka nga egonde bazibise number plates. Era omwogezi w'ekisinde kyaffe Andrew Mwenda Mukama waffe yamugamba afulumye ekiwandiiko nti banasanga omuntu yenna ng'abise number plate ng'ataddeko erinnya lya General Mozikino Rugaba bamukwate. Ffe tetumenya mateeka, tetukkiriza ababika enamba zaabwe era tusuubira nti teri ajja kubika enamba ze olwaleero. Tujja kutambula era twategeezaako ku bya abapoliisi ab'ebyokwerinda nga bwe tugenda Bulange tusuubira bajja kutuprotectinga tutambule bulungi, ab'emmoloka bavuge tusobole okugenda Bulange Emengo. Okay. Nga tumaliriza yongera maybe okukunga abawagizi ba Patriotic League of Uganda okujja okubeegattako. Yongera okukwesa omukisa guno abatusaba n'abatuwuliriza okuyita abawagizi baffe bonna oba owagira PLU oba togiwagira bali wa NRM kubanga NRM ne PLU ndaba kyekimu. Mujje tugende mu bungi tulage obwagazi bwaffe ku Bwakabaka bwa Buganda n'okwetaba amazaalibwa ga
kabaka waffe Ronald Wemba Mutebi okuweza emyaka 7. Muje tusimbule tulaga okwagala kwaffe. Kale tuyanze Honorable tujja kuba tukufunakawo mu maaso tubulire ku nteekateeka ze z'okwesimbawo mu Western Uganda, tujja kuba tufuna emboozi eyo. Kale neyanze SPD ndowooza enteekateeka ezo muzirabye nga bwe ziri, abagenda kuba basimbula wali ku Railway Grounds, abakulu abamu bagenda kubanga bava wano, enteekateeka zonna tugenda kubanga tuzibatuusaako, n'olwekyo olina okubanga weekumira ku Salt TV. Nkoze ne Vincent ne Kawadwa akanzireyo mu studio, mugende mu maaso n'okuweereza. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.